bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga baagala bazikozese bubi buli omu bamufuneko akakwate nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro osirika so bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika naye asa tugoga avaayo in the name of okuyamba ba artists bano. That money never came to kuyamba ba artists. I want to repeat that. That money came to disorganize the arts industry in trying to create these so many musicians associations. What was the role of this musicians association? To help Mr. Museveni consolidate himself in power. It was to organize then antagonize. Are you trying to say what I mean? Am I being so? I get it, bro. You get it? Yeah. So organize and organize. Bakunganye wamo malo bachankalanye. Wechito wechali. Tewali mulabe mu nsi asinga kuchankalanya mwana Dan. Nga mwami Bumali. Mwami Bumali mubi nnyo nti achankalanya. Nti wadde government ya Uganda wali yaita tutefayo ku arts ne arts yali atambula bulungi nnyo. Tutafunanga sente zino mpitirivu nnyo ne arts industry yali atambula bulungi nnyo. Sente zino wezizze njagala uddemu okubiseemu memory webere ebala olabe oba arts industry azema ku moving ebigere bibiri mu maaso nedda. After all this, this is the time 2024 nga tumalako omwaka nga tuba tuli mu kuwanga tuba report card omuyiza asembye otuba tuli mu ddwaliro omuyiza ali ku chupa ali ku ICU omulwadde rather ali mu ICU obulamu bugenda. That is the money Robert Kyagulanyi Ssentamu is saying and that is his statement and he had said so kuziika kwa mwami Katolo Bwama nagamba abayimbi ekigenda okubeera nga kibaddira. Why? As someone nga introducing it, he has been there, he has seen it, he has done it, so he knew what was coming. Kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki nabagerera olugero ne mbagamba ndije buvuddeko mu Russia walingawo na kyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisulaawo n'akwatayo obuweke bwakasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda mu kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babaddeko obugagga bamwe babaddeko eddembe lyammwe babaddeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Musajja abuuziza ekibuuzo. Ekibuuzo ekyo ndo kikulu. Gundi yagamba Kafeero omusajja yambuuzizza eggula ekibuuzo. Kati ne Bobi Wine yabuuza ab'ebuddu ekibuuzo. Funye n'omukisa n'ekino kankyogere kubanga ndi buddu. Mwina akasajja muno akagenda akatusibako ebisiyaga. Naye mumanyi mukazi waako. Agamba waliwo akasajja akagenda kabasibako ebisiyaga. Wakategedde. That is the real Bobi Wine. Who is bold. But Bobi Wine eyo character emwambala nabiranga ajja kukyogera as is nga jewo bi diplomacy bisoka nebidde bali ali agambye bamwongere ecupa n'engamba Bobi Wine wafuuli kantumire ku Mr. Katala oli wakabe nnyo totanakosoa okitegeera kati akasajja akali mu buddu eyo wakategedde nkamanyi nkali katya katono kanene kasajja ko obulevu obweru nkamanyi kabibasibako naye buli omu yeebuuza akasiba ku banne baako ebintu ebyo ko mukazi waako yaliwa tekabanga ate kaali kabikola abantu eno nga kabimeesinga kyogamba omuyaye okuba w'emirundi gye yeesimbyeyo tebalaganga ku mukazi we gwe omumanyi oli w'amawulire tulekewo sente aleeta ekifaananyi kye nga bali babiri ate ebya AI manyi obbikebera. Musajja abuuziza ekibuuzo. Ekibuuzo ekyo ndo kikulu. Gundi yagamba Kafeero omusajja yambuuzizza eggula ekibuuzo. Kati ne Bobi Wine yabuuza ab'ebuddu ekibuuzo. Ko ab'ebuddu bakamanyi. Kozi Kafeero ayimata. Yabuuzizza eggula ekibuuzo. Timwanyinaze gye yawoya kubanja. Kakati n'aka kasajja yabadde abuuza ab'ebuddu yewe gomba. Tamanyi nnyo buddu. Kati yabuuza bannabuddu. Tibannange yakasajja akatwogerera bino. Ko mukazi waako mumumanyi ko bonedda be.
bamuwa batya akalo abegundi abebuddu balonda batya ngene waffe wa mukazi olina osooka otulaga ku mwami kale obanga tonnafuna nga oli muto tukulaba emyaka naye omusajja kana bulevu bwe bufuukira obweru sebo oba okuze nnyo obulevu notukobwesokola mu nnyindo kati ekibuuzo ani amanyi mukazi we miliyoni 10 omukulembeze atekewo akasente atekewo wazoba esajja erigwisajja ippanvu eyiwa bali erikakiraiminga kuba kakimu bibiri abasiyaza bakakoba nah kiriza abantu bano balina emitima ebijigonda bajja kusonyubwa condition zibawafaza mpuga zisoboka ekyokubiri kibugi okizeeyo mu bantambi okidize entambi tabise mufaza ekisaana okubeera bwakitunakatolo kikudiza simanyi tasobola naye ekitali ekyo tujja kuvumirira ekibi tetujja kwasosetinga na kibi kibagambye finito kati mwebyo ebintu bye bamuwadde tusobola okugamba abafaaza mulina kyemwerabidde kuba omukulu agamba alliance kisoboka okwatagana naye abantu bagamba ekyaleeta omukulu mu kigo kwali kugwikiriza kibugi omugamba omulundi oguddako mu kigo toyingira beera omugoberezi tugenda ne tusaba naye tugenda mu kigo kituufu kati twagala obenga beera omugoberezi teweesimbawo kuba ekyo bakyongerako abasajja bagamba omusajja yajja neyeesimbawo ng'anoonya kaadi kati gw'omulagamba ebyokwenenya ng'asigaddeyo wiikisi 2 tugende mu kalulu asobola okwenenya nadda mu kifo tumuwe kaadi nedda alina okuba omugoberezi mu mupiira kasita okola fawo eziri ruthless bakuwa yero omwana bakuwa kadi ng'olina skippingamu omupiira alina skippingamu kati mpuga kye yakola ekyomusanga ne Gloria Bugi giba mipiira 3 bisanja 3 wekyali badde akyali muto side is 49 naye 15 akomewo nga wa 7 abensavu nga mubali bubi ayensavu nga mwabatandi akomewo sajja omukuba bani ya mipiira 3 ajja kukoma ofe wetuli omusajja ajja gamba waaye eyawe musi kawe mukire ddala naye ensonga ya finito bambi kuba sebo yo ebyaddala situation ninga emipiira 3 mu Uganda ya leero omukulu taagala kumisinga wadde n'ogumu wati lyakyusa liigi era lyakyusa liigi so tulaba omukulu ow'ebitaano ayinza obutadda olwa bbaani y'emipiira 3 asobola kudda kati oyo awakiri ava mu liigi bbaani nkakali bamusanze n'ebiragalalagala tebikyasobola muvaamu akola kampogoba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756-4M oba 0705-4M793 tufuna ku WhatsApp +96362-388-589. Focus 360 the final channel koli tulinedde Juggernaut Wine Frank Balkeza Frank Antambi
in focus with Frank Antambi okusinziira biki ebibadde mu mwaka nga tugulabye tugenda kuba VAR y'omwaka VAR ayinza oba ey'omwaka naye ndoza kye tujja okukola tukole VAR y'omwaka 2024 wonna kuba mu nsi ez'enjawulo emyaka egimu gyatandise okukyuka abamu bagamba 2025 abamu bagamba tukyali mu 2024 okusinziira bakiyita bati ekyo time zone ensi eyo mweri and being in focus 360 eri global yes wogirabira tukubuuzaako waliwo abatuli maaso ennyo waliyo abatuli maaso essaawa nga 6 oba 3 naffe tulina betukulembera ffe tusinga babungereza bepankira bwereere Amerika oyo yepanka ni tumusinga obudde tumusooka okuyingira olunaku oyo Amerika yepankira bwereere anti batwebase abamu saawa eno olaba eno omusana gwaka nga bo beebase tugenda kukeera balabe eshonge bagirwa mu 2025 naye kyonna kyekiri tukole VAR y'omwaka naye nga tugenda besinga nnyo ku speech y'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yakoze naye omwaka gwabaddemu ebintu bingi nyongera obbajigiza tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited bannaffe aba real estate basangibwa Nansana Nana Herbal Mouthwash eddagala ly'amannyo erikugamba nti gwalina ebibuna ebivaamu omusaayi amannyo ganyenyera ova ekiswa ekibi mu kamwa olina obuzibu bwonna amannyo malwadde Nana akimala fuuyira Nana dakiika ng'emu kamwa obatike ekyovu ekyo osenye ajja kuba akolera ddala bulungi nnyo ate gwali emitala y'amayanja Nana asangibwa ku maduuka gonna agatunda ebintu by'Abannayuganda abasinga mu bamanyi ebiri so tujja kubeera nga tubagamba nti mugende mufune Nana oyo ajja kuba asobola okukuyamba mu mbeera eyo ajja asinikiza musomi wa dduwa yajja kugamba nti gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okuba omukoonako n'akusomera ku dduwa mpola mpola muno waki tukyali naye muno waki yabagamba nti mitwalo 3 gyokka gyokka omwezi egya Uganda si gya $, osubscribinge naffe obirengula films enjogerere bavidios ba Uganda bonna watali kwekutulamu nombo bonna muno wakikwebali films ezebika byonna gobo oyagala detective oyagala action oyagala comedy oyagala thriller oyagala horror oyagala chi byonna ge muno wachi kaba Kasavu Kanyama ekifaananyi kibeera clear nnyo then neddobozi libeera ddungi nnyo film tezesitaza wadde osobola ogiraba n'omwana w'emyaka gyonna tekubaako firimu za bukaba nedde zo twazigana ku muno wachi but love stories zo kweziri naye nga temulimu biri so tutya okubeera ng'oteekamu muno wachi awo mu ddiiro lyo ku smart tv yo application ku simu yo gwe oba oli ku mulimu ng'ekutwaliriza oba ku laptop ku mutimbagano gwa www.munowatch.com bali awo bannaffe nabaganda bange abokubiri aba bwinbet bano aba bwinbet bakugamba nti gwe wenna nga oli musibi ow'emizannyo egy'enjawulo bwinbet egirina ku mutimagano gwa www.bwinbet.com bwinbet ekkiriza omwagizi wa maani y'okugiyeekera nofunamu wakiri ku ssente kuba essanyu lyo tekyalibawa nfunira ddala ssente era ku Sunday Liverpool erigenda kuba maniyu ndyekka ssente wadde mpagira maniyu kuzanya Arsenal wiiki eri era naye tukuba endyekka ssente ku sizoni eno yonna maniyu egenda bawa buwe kati n'oba ogiwagira giwe giyeekere ku www.bwinbet.ug sako n'emizannyo emirala odds zaffe zibeera nsava nnyo anisitawe badde ezigabezo giyeekera abagiyeekera bwinbet byonna ebirina si mupiira gukabula emizannyo gyonna ate nga batulina n'ebintu ebyenjawulo nga live in play ebeerako cash out ebeerako n'ebirala so gwe wenna ayagala okubeera ng'owangula akasente akasava siba naffe ku www.bwinbet.ug baganda ffe abanana Herbal Mouthwash tubogeddeko ti ku lw'amannyo agatukula ku lw'amannyo amagumu ku lw'akamwa akawunya obulungi ng'osobola okulya sayidi zonna ez'amannyo osobola okugaaya obutava mu musaayi n'ebirala beera ng'okozesa Nana Herbal Mouthwash ali recommended by National Drug Authority musange mu supermarkets pharmacies ne drug shops mu ggwanga Uganda namwe abali ebweru w'eggwanga mu munoonyeeko eri amatundiro g'ebintu ebiva e Uganda oba sinakindi okutumya ku banno bano abali wano abaddayo abasama abakyaliwo okubanga bakupakingira ku Nana Herbal Mouthwash embeera ebirenga etambula bulungi nabagala bange abalaba neyunzeko aba Jowin Junior School Jowin Junior School essomero lino lisangibwa Mutungo
Kitiko that is off Entebbe Road ng'okwata ekikubo ekigenda ekigo oba ku Serena ebitundu ebyo ebirya bayitawo Mutungo Kitiko so Join ekyenjawulo kyerina nti tesomesa busomesa abaana bato wabula osobola n'obalekera abaana kutandikira ku myaka 2 basobola okubeera nga babeerawo mu ngeri ya daycare ate bwe bakulakulamu nesigala nga babasomesa eby'omu bwongo babasomesa eby'empisa babasomesa ebya buli kimu ng'omwana alya bulungi omwana abeerawo bulungi nnyo azannya bulungi so mu registeringa abaana mu kaseera kano ku Join Junior School ku namba y'essimu 0700 835-758 abo nonga bavuddeko aba Join Junior School tulinawo concerts ezijja maasawo ng'ennaku z'omwezi 10 January tugenda beera ku Serena Hotel mu show ya Spice Diana yes Spice Diana omwana oyo wa baby kati onsanula buli onkulaba kama soni njogolera omwana wa Sirire Jula omwana wa Nsowera Spice Diana Spice oyo agenda kubeerawo nga 10 January omwaka guno gutusookeramu so enguudo zonna zigenda eyo okuyingira za mpalo gire 15 ku bukadde busatu ku table meza mujje tuberenga tusanyukiramu okubeera nga tujaguza emyaka 10 eja Spice Diana oba Spice Diana then ng'ennaku z'omwezi 14 February 2024 jabera Valentine's Day era tugenda kukoma ku Serena Hotel okuwagira mwana muwala nannyini ddobooza ayimba ng'ennyonza nannyini yayimba gondi tunobimba lwa Nava Grey Nava Grey yanyimbira akayimba nti alibo mu kimanya alibeera omu bwati sokalami eozo nazo zinteredde yasinga okuyimba wano eddoboozi omwana ayina eddoboozi Nava Grey yali mukwano gwange nedda ndamuwe namba yo namba yange gimanyi twanyomyanga nga tannaba kufuuka nnyo w'amaanyi waatyo naye akyali w'amaanyi naali grounded nava ye ayitewo nyinza okuba nze ntaddewo gap unyanyini ninga omuloge so 14 ku Valentine's Day banange tutwala abaagalwa baffe twala emikwano gyaffe twala omwagalwa wo mama wo uti omulage ku love ku lunaku olwa Nava Grey it will be Nava Grey Day it will be a red day au ku Serena Hotel tujje tuberenga tumuwagira mwana wattu Nava Grey yes mugende muwagire Nava Grey we tutuukidde wano VAR ndowooza twagikola obugundi buliwa obutambi uspeaker bwaffe bubuno kwebuli wedda kwekali tunawulira owedde olowooza oyogera nani owedda nkalinda kama weebuuza owedda njogera nani anyway omwaka nga gugwako General Sale yavaayo awo Sale n'agoba abayimbi era abamu abasigala eggulu ne babatikka Ragadi n'agamba abo oboddayo ddayo nabo ne twagala okubuuza ekibuuzo olutalo olw'abayimbi ku mukulu Kyagulanyi lwakomawa era ni yaluwangula buli omu abadde alina bwalaba ebintu bye yes naye nga enagambye tugenda kusinziira nnyo ku speech ya president His Excellency yayogedde ku bayimbi abo jakuba nkapuleyinga olwaleero njagala VAR banaffe bangi ongedde okusigala mu makomera aba political prisoners ababaasibwa olw'ebyokulonda waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasini omuli Sheriff Kalanzi tibasumule abantu baffe kubanga tebalina musango basasula bawa n'ebifo namwe ekifo tikati gwe nkwadde ekifo kya bukungu ebintu bikoze lwaki tetugenze kamu tutandike butandisi byonna bya Robert Kyagulanyi ongedde okusigala mu makomera aba political prisoners ababaasibwa olw'ebyokulonda mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata Olivia Lutaya mwamulaba nti alina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi sound ogifuna producer ekyennaku naye waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasini omuli Sheriff Kalanzi omuli Juma Kato oba Emma Kato n'abalala bangi tuyimirira nabo era twongera okubanja tibasumule abantu baffe kubanga tebalina musango ekyono kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobby Yanga nga Muyodi abatalina musango tubabanja muze mulaba nti eno government ya Museveni
terina kyekkiririzaamu egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi naye mujja kyegendereza nti Mwai Museveni ayina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namwe ekifo tikati gwe kwadde ekifo kya bukungu kwadde ekifo ky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition kubanga obavuma kubanga obawemula muze mbalaba ne waliwo omuvubuka gwe bayita Musuuza Juma abangi gwe mumanyi nga Madubala yakwatibwa n'akubwa n'avaamu amannyo n'asibwa paka kati akyali mu komera kyannaku nnyo twongere kivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma then lwaki sente zaffe ez'omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruiting nga omulimu gwabwe kuwemula omwaka guno gwennyini basebo ne bannyabo yagadde obajjukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga katisobe tukoma yes VAR mu kuvuma yes waliwo ne tweet oba gye bayita kati X eya General Moses Kainerugaba yateekayo ng'alabula aba DPC bonna abanakkiriza mu 2025 olwaleero yonna eneeberako okuvuma President Museveni oba abakulembeze bonna abaminisita b'MP naye kennyini okugenda maaso ng'abaddewo okuvuma Bobby Wine wanayogera addressinga ku nsonga y'okuvuma yes ne double standards ezikolebwa oyinza giraba otya 2025 General Moses yagamba mugenda kutegeera the rule of law kyannaku nnyo okusookera ddala the build up was about the political prisoners abaana abasibiddwa olw'ensonga z'ebyobufuzi ez'enjawulo mu guno omwaka gwennyini twali tuli mu October tuyingira November ndoza October awo okutebwa kw'aba Olivia Lutaya nga bamaze okuba nga babanyoola emikono okubakkirizisa emisango fe abasinga kye tulowooza gye batazza in fact gye batazza state yalema okulaga obujulizi then nebeera mu katu nga singa ebata nga tebavunaanye emisango oba nakugibasingisa nga kiyinza okubazaalira akabasa mu maaso awo abasinga bonna sinakindi bonna abali makomera ku nsonga z'ebyobufuzi gwe kenyini nagamba nti ensonga ezo si za byabufuzi I mean si za byamateeka za byabufuzi it isn't about the legality but it is about the political persecution bana bangi nnyo abakwatibwa mu campaigns ezo kuva 2019 tuyingira covid 2020 webatyo n'obo stretching back kuva ku Besigye bana bangi nnyo abazenga bakwatibwa abamu nga babasanga nga bakozesa eddembe lyabwe constitution lyebawa okwekalakaasa ku bitagenda maaso mu ggwanga ne babeeranga abazizza omusango ne babeerayo ne bavundirayo abamu abatalina akagamba abakyaliyo nakati kuva ku myaka egyo gyonna Kyagulanyi ate wazze ne bakikubisaamu emirundi ng'esatu ne babeera nga Uganda baba suffocating okwesasayizinga civic rights zaabwe civic rights ebimu ku byo biri mu civility mwe muli eddembe eryobeera olina okuva mu constitution semateeka lyekuwa okubeera nti nno weekalakaasa wataba kitambula bulungi nnyo waliwo n'eddembe erituweebwa okujjako gavumenti mu mirembe weeriri naye kakati bangi nnyo abazze bakwatibwa ne bakasukibwa eyo tebagoberedde the legal process tebabawadde kuwulirwa fair hearing ebyo byonna ebikola ebityoboola eddembe ly'obuntu byebibaddewo era 2025 gwe tugendamu ono kiyinza n'okubeera match wa singa bannayuganda tetusitukiremu kubeera nga tukozesa eddoboozi limu okuvumirira ebikolwa nga bino so ba Olivia Lutaya we babateeredde nga gibadde emyaka 4 n'ekintu ne bateebwa mu ngeri eyo gye nkugambye yali ey'okubanyoola emikono era mu bo mwe tufunidde omuvubuka omubambi omusajja wattu buli wembeera musabira ne musaasira gwe bayita Sanya eyavayo directly n'atugamba nti saawa zino bali ku mission eyabaweebwa ey'okukuba
Lwakubati yayagala kukyogera bwatu naye okukuba ekibiina kya National Unity Platform nga beekweka mu kwagala okubeera nti bagugumu simanyi bakyusa abavubuka kitali kituufu wabula mission yabaweebwa era gye twa-anticipatinga in fact gwe kennyini wambuuzaako wano nga tutandise okulaba ebibaluwa bitandise okuliikinga nti omukulu w'omuminisita omu yaweebwa minisita w'abavubuka yagendangayo n'abagamba mukkirize ne kugamba kijja kubeerawo ne expect this olunaku lwe bagenda okuvaayo bagenda kutaninga against ekibiina kyabwe bagenda kutandika okugera ebigambo okubyogera mu ludikya kubanga script y'abaami ba NRM abo n'abagiteekateekera tebeeranko different ebeera yeemu bafuna omuntu awagira ekibiina ne yamutiisatiisa ne yamuintimidatinga ne yamusuubiza eggulu n'ensi ye tebamusuubiza byoya byanswa tebali wadde nakiti kibagenda kubanga bamuwa yaba kuzanyira mission eyo ey'okukuba abantu bano so ne wano mbadde njogera ku mwami oyo Sanya ntumulaba mu videos bungi nyo waliwo video n'adenda ba interview gye yakoze ne Sabazonto Julius era Sabazonto mu interviews ze wakakola ebbanga lyenkulabidde that is one of the best interviews I've ever watched yabadde nnungi ebibuzo byabuuzizza omusajja oyo nti wamwanise ebiruubirirwa bye n'abyeyogerera ye muntu omu akugamba ekibiina kya NUP akivaamu ali mu NRM ye muntu omu akugamba NUP tanaba kubeera nga agivaamu ayagala agiteeke ku ttaka ye yagitandikawo weebityo so byongera okulaga obubi obuli mu bantu abatufuga ebali mu bantu abakozesa abaana baffe mu mbeera nga zino so it more exposes them than they think it can ever expose a National Unity Platform ne bannankyukakyuka bonna so ara kuba political prisoners abateebwa era Kyagulanyi asigala awangula of course asigala awangula abavaayo ne bye baayogera ne bye babasuubiza kunyika bali ababatuma okitegeera then we tugenda kuvuma ku kibuuzo ekirala era siro ku political prisoners wano era mu guno omwaka we tuwulidde abagamba nti Robert Kyagulanyi Center mu yeeyambisa situation y'abaana abasibibwa n'abeera nga bafunirako ki ensimbi empitirivu nnyo okuva ebweru w'eggwanga era byemu ku bigambo ne Sanya byali mu kubeera nga spreadinga kakati wobeera nga omanyi Zaneru nali nkikola mu nsobi okugamba nti nno obutasoma kibi but sometimes ne mu kaseera kano nga tulaba n'abantu abasomi bennyini be bamu kubasinza okuzza eggwanga lyaffe mabega mu kulya enguzi n'ebirala sometimes tulina kati kulaba ku logic endowooza eno etandikirwako nti ddala Kyagulanyi Robert Center ne banne aba National Unity Platform ku administration yawo wabeera nga ddala bano abaana abasibibwa mu makomera it is a business ate nga Bakyagulanyi be bamu ne NUP be bavuganya mwami Museveni ku ntebe nnene so opponent waabwe kakati oŋŋamba otya nti nno wemba nga nkimanyi nti nno Zaneru business yeeyo ekufunira lwaki mba sigikuba bukubi n'enjijjawo kitegeeza buli wennyongera okukwata abaana ababogobera ofuna ate oli opponent wange kati lwaki asigala abakwata ekibeera nga kikolera Robert Kyagulanyi Center oba okitegeera so at the end of the day ogenda okuwulira abantu aboogera ebintu ng'ebyo n'ogamba bano abantu balya mmere kitugima abaana baffe naddala bwe tugenda wano mu 2025 nti eyo bizinensi y'oyo lwaki ono agimuyambako okubeera nga agiyitimusanga agipromotinga so ogenda okulaba byonna nga yeboogera tebikwatagana so ekyokusatu kyendabyemu awo ng'ozanye abavuma abantu naddala abawemuzi twogera ku double standards ebyaddala tuyinza okubeera ffenna nga mu buntu tetukkiriziganya na kuvuma mu butonde but there are factors olumu ezivaako abantu lwaki beekyawa yabeera nga kye balina kyokka mu bulamu ng'ekyokulwanisa lwe lulimi olulimi luno mu luzungu bagamba nti luli sharper than what balina gye boogeramu nti olulimi luzito ate lwa busagwa omuntu ng'alukozesezzaako kyova olaba nti omuntu mwami Museveni n'ebyokulwanisa byonna byayina amagye gaalina emmundu zonna olulimi luno lumutiisa nnyo era buli abako n'abako kyayogera whether kya mu bukambwe whether kya buwemuzi whether si kya buwemuzi kiri straight abasenga bamaliriza bali mu kkomera baguddeko emisango nkulago amaanyi agali mu lulimi so abantu okuwemula kantandikire ku bali ku opposition abavuganya mwami Museveni abakozesa olulimi ng'olwo nabo tebaaliyagadde kubanga bakozesa olulimi olwo ebyaddala naye embeera gye mubateekamu basigala nga tebalina kyakulwanisa kisigadde okujjako okukozesa olulimi okitegeera omukyala Stella Nyanzi omujjukira bulungi n'emisango gyali gimuvunaanibwa gyali gya kukozesa olulimi naye mu ngeri eri poetic
ng'awandiika. Omwami amanyiddwa nga Rukirabashayija Kakwenza yawandiika akatabo bakayita batya yawandiika ku mwana w'omukulembeze w'eggwanga ekyavaamu kumukuba enjoco zonna ez'omu nsi nkulaga amaanyi agali mu bigambo. Kakati abogedde obulungi bakwatibwa ne basibwa, abogedde obubi bakwatibwa ne basibwa, abawemula bali mu kubeera nga basibwa saawa zino. But it is the same president ata ali mu kuliwadinga n'okwawadinga abantu abakozesa the same kyagamba kyali against abavuma bebaweebwa emirimu bebaweebwa ebifo omu RDC omwala simanya advisor my brother n'ebirala kati yes my brother so kitegeeza nti ebyaddala obulwako n'engeri gy'ogamba nti ddala kiki kyayagala mu butuufu bwakyo obo kitegeera kakati awo kiba kitegeeza buli omu akozese kyalina munnange naye ate ekyenjawulo nti wano aba n'ab'emmundu n'ab'emikubi b'emiggo ffe tukozesa olulimi n'atukuba n'atusiba abamu n'abatta oba yali ku kali two wrongs don't make it right. Two wrongs don't make it right. Ne wasigala akola ensobi ze zimu naye nga tavumirira zimu kiba tekikola oba kitegeera so wasigala mu mbeera eyo byonna byongera kubeera nga bisiga ekifaananyi ekinene ekya how sorry this state is tuli mu deep SHIT yes omwaka guno bingi ebinyigiriza Abannayuganda naye kikyali ekipya ky'emmwanyi mujjukire nti newankubadde Bannayuganda abalimi b'emmwanyi baava bangi bajja kulowooza mbavumye kati bangi bajja kulowooza mbavumye kati mbyogedde mu Luganda bangi bajja kulowooza ekibuuzo ekisembayo manyiddwa nga muyimbi lekaawo naye industry y'okuyimba njiraba ntya era ne mwami Sali Musale kyeyakoze abayimbi okubaweebuula nakirabye ntya nze ndi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo in fact omu ku basinga mu Uganda njamanyi kati wonozanyira bonna njagala tubeere nga tupoozinga ebyaddala Kyagulanyi yogera statement Robert Kyagulanyi n'agamba ebyaddala y'omu ku bayimbi kuba kati wano ali mu kwogera ku kisaawe ky'ebyokuyimba abatamu babuuza sinakamalayo konna nenkyali awo tubeere nga tukkanya kimu ku kimu abamu bagamba lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tava mu nsonga z'ebyokuyimba n'asigala mu byobufuzi oyo munnabyabufuzi asigala ekyo. I want to tell Ugandans n'abantu abalina endowooza ng'ekyo ate kyannaku nnyo nti n'abantu ababyogera they cannot even reach a quarter of the talent and the potential and the ability Robert Kyagulanyi Ssentamu has oba had while he was still active in music. So he has all the moral authority to say a word or two about industry eyamufuula kyali any day talina nakumala kwebuuza ku muntu yenna any day ekisaawe ky'ebyokuyimba yenkofiira namba emu eyafuula Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali essaawa zino n'okubeera a very very good leader as he is. A very good leader yoyo ateerabira gye yava ng'alina okubeera ng'atereezaayo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wetwogera ku bayimbi ba Uganda the greatest of all times wetugenda mu top 5 oba top 3 that name has to appear one. Consistency ng'ogigasse ne longevity nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva 2 oba 2 paka 2017 myaka emeka egyo ng'ali very very active tana bagenda mu leadership wane Kyaddondo East mu myaka egyo nitwogera ku discography ye nti y'omu ku bayimbi abayimbi ennyimba ezaava mu kubeera ennyimba esong ne zifuuka hits ne zifuuka classics ne zifuuka oldies ne zibeera nga ziri relevant mwaka ku mwaka generation ku generation. Nyimba ze ne zongera ne ku language webale mu slangs bakiyita cultural impact ekyo bayimbi omanyi otuba twogera ku greatness. I want to tell you the greatness of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Maybe some people never knew okitegeera mu music mu kisaawe ekyo ayinza okubeera nga si abadde alina eddoboozi eryabajjamal waswambu senekevu nnyo naye ate he has that husky voice ebeera ejjeyo delivery y'ebigambo bye ne flow y'ebigambo bye. He's a poet
mulamba ng'ovudde atontomera mu nnyimba kigambo ku kigambo n'ogamba bannange William Shakespeare yavudde ludda woono. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is very comfortable mu general za music zonna. Mutwale mu afrobeats, mutwale mu dancehall, mutwale mu chi, mutwale mu zouk, mutwale ludda wa. He is very very comfortable at producing the nyimba nyingi. He is one of those abasinga richest discographies mu ggwanga Uganda mu bayimbi ebyaddala. Kubo nyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu kuva bbiri ku musawa zino, you still want to hear them. That's how soothing they are. So wano we are getting a sermon from someone who has been there, who has done it, who has seen it all. Ali mukubeera nga preaching against abayimbi abalala abali mu kwagala okubeera nga beesiriwaza nga bagudde mu ntata ate nga yakibagamba dda playing. Ne mu music oyo y'omuntu ndowooza asinga zihiti nga si love songs. Of course. Obutali bwenkanya olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo naye olw'okubanga basinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Now that is how poetic he is. That guy is a poet. And I miss him mu music oyo gwe yatukubiranga. Abantu abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto. Like that is a syllable and it's a it's a story itself. N'ogiwuliriza nti emitima gutera bbeera wano. Naye gukkirira ne gubeera mu lubuto gubeera useless. Kuba tegukyali mutima. So kyagezaako okugamba it's a double entendre, it's a meaning erimu ebintu nga bibiri wano. So ali kugamba nti abayimbi ye gavumenti ya Mwai Museveni mu kutya kwayo okunja ennyo kye nagambye nti you can have all the money, you can have the guns, you can have the bombs, you can have the tanks when someone just has a microphone. Nafuka kitoto kya ntiisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu just okubeera emia artist avudde no mu art. N'akazindalo kaakamu omuyimbi Nazarene oluyimba baluyita All I Need Is One Mic. All I Need Is One Mic. And Kyagulanyi only had a mic. And that mic was facing off against the bombs, the guns and whichever. Nibatya ne bagamba katadda ku stage. Even facing off against other mics. Webale nnyo. Because when you compare to Bonga now there were so many mics. Webale nnyo. But then these people feared. Niyamugamba tolinnya ku stage. But abayimbi tebaakiraba ekyo as an injustice against him because emitima gyabwe gyava wano ne gikirira mu lubuto. Zanyi. Sinayisobola kweyagalira mulimu gwange ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Ne bankwadde basoma eddiini, ne bankwadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Kimunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga babagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi kati balina programu yonna ne kubanga baagala criminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika. Ashimala. Akantu ako. Yes. Sente zayogerako ze za federation. Yes. Era federation yateekebwawo nti egenda kuyamba abayimbi. Bwe tugenza okumalirawo omwaka nga tulaba abayimbi babagoba ggulu tebabagoba ku federation. What's wrong? Sente ze boogerako si ddala teziriiyo kikini like noonya
because okubeera nga omuyimbi babagoba ggulu ng'ate mulina federation naye federation akuwulidde intention zaayo yes kufunirako ka strings attached obuyambi ojja bufuna with the strings attached sooka otukubirawo ekisooka ayogedde ku kya ebibiina by'abayimbi obutabeera byerufu kubeera nga birwanirira eddembe ly'omuyimbi nga ye now here we are having so many associations eziri mu ggwanga Uganda claiming yakiteekako claiming okulwanirira omuyimbi claiming nti beefuula aba omanyi claiming kwe kweyita kyotali you claim but you're not that so these associations ziclaiming nti lwaki zaateekebwawo okubeera nga muzimu roles zaazo there is advocacy for artists' rights so you have an artist called Robert Kyagulanyi Ssentamu whose freedom has been infringed on performance rights ze zimugiddwako you don't utter anything like a statement like word nga ebibiina ebirala bibeerawo omusango gwo tegwatuuka ne mu human rights wangadya n'aguba n'agaana n'aguzimula n'agala play on now that was so because emikono gy'aba artists bano bagikwata ne bagiteeka emabega ne bagisibirako empingu eri invisible ne bakwata ssente empitirivu ne bakwata emitwe gyabwe ne bagikekejjulako ne bagitemako they purged their heads off using money emitwe egyo nga waliwo abantu ne bagiteeka mu fridges I'm being poetic here ne babeera nga be bagikozesa eyo bawo ne bafuuka what is the body nga tekuliko mutwe kiwuduwudu ne bifuuka biwuduwudu so Eddie Woodward ne bifuuka ebiwuduwudu yali Eddie wa Manchester oli badde ngamba balaka kibafuuka ekibafuuka ekyo oba okitegeera kakati mu bimu ku Mwami Museveni bye yakola Mwami Museveni musajja ali very cunning is someone ali willing okukola buli kimu kyonna okubeera nga atufiira mu ngalo ng'ali ku ntebe kakati mu kyo alaba a situation which came as a challenge to him n'agibala as a politician ne think tank ye kakati ne babeera nga bakozesa abayimbi abamu mu butamanya abalala later mu kumanya tikyekyo gye tugenzeemu ne baddira emiguwa ne bagibagulira nga mingi bagikozemu karawundi k'omutwe ne bagibateekera mu postal emails zaabwe biki ne bazibateeraawo akuliko ssente you take the money and the rope bibiri nga gwogenda okweyimbamu omuguwa abayimbi we baafuuka lwaki abayimbi batugambye nti emitima gyagenda mu lubuto gye gikubira eyo kitegeeza bantu wakyaliwo omutima bagukugamba nti kino kyogenda okukola kiki because omutima ne brain bitambulira wamu bikolera wamu kati weno gweguseseetuka ne gugenda eno ogenda beera digested ogufulume kitegeeza ogenda kubeera na mutima munda kakati kiba kyangu nnyo okubeera nga ogenda kwetundako buli kimu even your intellectual property even omutwe guno ogutunde babeera nga bagukozesa kikyatuka ku bayimbi nti no Mwami Museveni someone who wants to consolidate himself in power, who has clinged on us for 40 years. I don't know how many years he wants to be on us to get satisfied. A person who is willing to make Uganda a dynasty. I don't know if Ugandans will allow that. You understand? Now he uses a situation where he's challenged by an artist called Robert Kyagulanyi Ssentamu who has come from the arts industry. Okitegeera nagamba how am I going to okukakanya embeera nti Kyagulanyi is an artist which means art ayina amaanyi mayitirivu nnyo art gw'otaateekerateekera Mwami Museveni agezezaako kuteekerateekera abantu abalala b'enjawulo zo n'enteekateeka yaabwe nayo yali ensibambi yadibya muterebe nayo byonna byadobonka ng'entungo eyiika today I'm going to be very poetic in Luganda and English. I'm so sorry, mister. But we are wrapping up the year. Why are you sorry? My tongue is Don't going you to know be that good. I'm a cousin to Abba? Yeah, you're a cousin to Abba. That will be very good. So, Mr. Museveni, tebateekerateekera kisaawe kya art olw'ensonga za mirundi eng'egi werako tebayagala kiteekateeka because arts industry yalina potential okubeera ng'egaggawaza abavubuka egaggawaza abaana ate arts industry ebyaddala without any fear of contradiction activity zikolebwa nnyo wano mu Central Uganda zikolebwa nnyo wano mu Buganda era agenda kubeera gaggawaza abaana Abaganda aba Buganda kakati now you wouldn't want to organize that industry but to mess it up
at Time X. Time X he never knew, but then it came 2017, 2018, 2019, and then here came the pretense of oh, our dear baby, the arts industry. Oh, wow, what a nice baby. Let me buy for you Pampers. Let me buy for you soap. Let me buy for you everything. Let me watch together. Neyefura fayo. Nabateka billions of money in a region of 30 billion. Say, Balabala claiming 13, but according to my reliable sources, I'm also going to quote 30 billion as Robert Sagosetam is quoting it. Kubanga watch quoting gira yes. Nga ina leader of opposition in government yes. And abe mu pitch tegeza yes. That is the right amount. Bano babafuna 13 17 aloweza agenda kwa parliament si passing asedengezo naye asa tugoga avayo in the name of okujja okuyamba ba artists bano. That money never came to kuyamba ba artists. I want to repeat that. That money came to disorganize the arts industry in trying to create these so many musicians associations. What was the role of this musicians association? To help Mr. Museveni consolidate himself in power. It was to organize then antagonize. Are you trying to say what I mean? Am I being so? I get it, bro. You get it? Yes. So organize and organize. Bakunganye wamo malo bachankalanye. Wechito wechali. Tewali mulabe mu nsi asinga kuchankalanya mwana Dan. Nga mwami Bumali. Mwami Bumali mubi nnyo nti achankalanya. Nti wadde government ya Uganda wali yaite tutefayo ku arts, ne arts yali atambula bulungi nnyo. Titwafunanga sente zino mpitirivu nnyo, ne arts industry yatambula bulungi nnyo. Sente zino wezizze njagaluddemu okubiseemu memory webere ebala olabe oba arts industry azemu okumuvinga ebigere bibiri mu maaso nedda. After all this, this is the time 2024 nga tumalako omwaka nga tuba tuli mu kuwanga tuba report card omuyiza asembye tuba tuli mu ddwaliro omuyiza ali ku chupa ali ku ICU omulwadde rather ali mu ICU obulamu bugenda. That is the money Robert Kyagulanyi Ssentamu is saying, and that is his statement, and he had said so kuziika kwa mwami Katolo Bwama nagamba abayimbi ekigenda okubeera nga kibaddira. Why? As someone nga mu introducing it, he has been there, he has seen it, he has done it, so he knew what was coming. Obo kitegeera era abayimbi njogedde mu Luganda sagala bagambe mbavumye omuntu era omuyimbi abayimbi ababayo ku mu challenge nga baali bato mu kinzu saawe Kenzo za mugeraganya na Kyagulanyi nga Kenzo yayite na Kyagulanyi okufuka Kenzo kyali so he had no right okuddamu ono. He knew what he was saying, what was walaba kamili odibebe kulwa muzeemu tebamuddamu wande bali ku side eno obo kitegeera. So eriso ly'omukulu abaddugala we walaba nti Kyagulanyi bamuviirayo nnyo ne bamukuba naye wano wetumaliriza tugenze mu situation eya a person called General Salim Saleh Akandanaho nga asose n'awandiika ebbaluwa nti abayimbi bano bave wano bali mu kutayiza sente za Christmas zirina tebansumbuwa njagala kukola mirimu gyange mirala obo kitegeera. Ndowooza katukubewo. Okay. Abali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba enyimba nga bakyatunulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo ababawagira tebakyabyogerako. Nekigenda bwe kityo ne baba reducing nga nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula okulekera okozesa obwongo bwabwe nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu bamu. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma kubanga gwe eddoboozi lyabwe naye kati ofuuse eddoboozi lyoyo anyigiriza. Kyagulanyi ng'ayogera ku ddoboozi ly'abantu oba ebibaluma kuba yajja kugamba gwe wali oyimba wasiyimbako yakuba Jennifer yakuba ebibuuzo yakuba mu obululu tebutwawula era onna lyali ddoboozi ly'abantu si bwe kiri. Definitely. So ebyaddala twogere ku bayimbi abali bayimba ennyimba z'abantu abali balina eddoboozi eryo and what happened to them. Twogera ku situation ey'abayimbi abali abageze ennyo, ey'abayimbi abali balina amaaso, abali balina amatu agatuuka ku ground okuwulira what was the society gye bali bawangalira mbe bali ba echoing ebizibu by'abantu.
twogera ku manyiga art nti art ebadala transforming ensi twogera ku art nti alina potential ey'eddoboozi okubeera nga lituuka wala singa bannabitono abo babeera basobola okubeera nga bareflectinga twogera ku art roles zakoze mu nsi ez'enjawulo movements ez'enjawulo za sparkings enzibirako ensi zezikyusa tulabe kyali South Africa ku apartheid those songs eza freedom yakulirwa musajja waffe ono yani Martin Luther King Malcolm X ne bajja mu kaawo paka ku Obama my president is black kubawondoza success y'abali batali we delivering tugende wano ku Barack Obama yenyini abantu basoma kubiranga bajjukira Young Jeezy ne Nas bakuyetinga oluyimba ne beerabira enemy yabwe gye bali balina beef yabwe Young Jeezy ne Nas Young Jeezy nga kubyo oluyimba lwa Nas nga kubyo oluyimba lwa hip hop is dead. It was in fact a whole album. Naye ne begatta n'abantu aba ne begatta ku luyimbo ne bakola remix n'ebirala ne bagatta eddoboozi lyabwe. Jay-Z ba Beyonce ne bakola bazita bata zino dinners ez'okusonderako ssente fundraising dinners ez'enjawulo okulaba nti nno ekirooto kya civil rights movement eya Malcolm X eya Martin Luther King etuukirira nkulaga amaanyi agali mu ddoboozi erya artist. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akugamba abayimbi mmwe muli b'amaanyi nnyo kuba ye olaba ali muntu omu we bati bamuggyako akazinda otaddamu olinnya ku stage kitegeeza nammwe abayimbi abalala singa mubeera mulinnya nga Kyagulanyi bwe mutyo mubeera b'amaanyi nnyo nnyini ddala singa mukwata akazindaala ako ne mwogera ku biruma abantu bano bagenda bate babyagala bintu ebyo so muli b'amaanyi naye kye baakola bakwata ssente ne babagula emitwe ne wabeera obadde mugezi otya ntambi olunaku lwe bakwata ssente ne bagula omutwe gwo sizinga okutegeera era ntambi omulaba nga atandise kaneweko nze example nti wano ssaawa zino njogera ebigambo naye singa mbeeramu obusiru nga omutima gwo gugeze mu lubuto nensiriwala omutima ne gugenda mu lubuto ne nkwata ssente z'abasajja ngenda kujja ng'onkyaze wano nga bye nnayogera wano byakifuula nnenge era nsaba Mukama olunaku olwo lutuukawo Mukama sindika laddu enkube luleme kutuukawo olunaku luleme kutuukawo oluba lutuuseewo laddu enkube kuba sisobola sisobola lwaki I'm a student of history nti be baziwadde ezo what have they become have their careers increased or decreased decreased uko kitegeera careers zaabwe zitekinze off oba deteriorating they have deteriorated but njogera nkujjukiza abayimbi abayimba ku nyimba babanza adayogerako let us look at the career of a person called Ronald Mayinja if you could allow tuli ku bunkenke ffenna eno tetulina mirembe bantu basinze byayo mu bank Africa teriyayamba ojjukira ku launch ya 2007 ya Africa Black Mamba neyingirawo nga tebakikiriza tebasala mukkiriza kubira nga launch nga luyimbo olwo ebyaliwo fa abaaliwo kusimanje wali mukono fetwali Kampala bano ku Africana badde nye mukono nga ajjawa mwoyo ku Colin namwe abayimbire it never happened because of enyimba bwezityo and what they did to Ronald Mayinja ndi batuka ekiseera ne bamwetoolola omutima ne gudda mu lubuto egwadda mu lubuto ne bamuwabi byonna in 2 years yali UK ku kyeyo emyaka negimugamba kweje emyaka ekyeyo tekikubika okujjako nga gikusanze akawala taka Mayinja nga muzira gukakubamu na freezing anagaba naye mu nyambe nakomawo wano kyo kyetaaga bukke emyaka akakusamba mupiira olina okugenda mangu omutole gumanyira ne obafunya akawala tanengo kafuna eddene ne kati Mayinja ku myaka 5 mwena tajiweza gumanyika na munana ji celebrate bakwatamu naye era sebe byaka anako kye kati so tinakatono zaji kalubamu yes so labo muyimbi Edrisa Musuza kyatuka ekisaya nayimba system volongoto ne biwobe ni banene bamwezingula we bati in fact yego bakwasa ne project Sira reading yino omwana afe gufai tusindise ebweru w'eggwanga nga tugaba bannange wana Uganda buli kimu kitukakasizza twagala tugobe ku basajja bano ba Diamond ba Wizkid ba Burna Davido race nene najivaako nadda ku ntono webale nnyo so all that is a picture Robert Kyagulanyi Ssentamu is trying to pay so you can either take it or leave it but it remains a fact so mugundi eyo yennyini Bobby we yagambidde baamugana okuyimba abayimbi ne batavaayo mulwanirira yes okimanyi nti Bobby okuva lwe yava mu bintu by'okuyimba bino baagaanayo omu naye ne bali ba big firi balinga be baaloga
kuba ye yateekangawo competition ba big 3 bali abalala ababiri balowooza nti kati baliridde bagenda kuba naye ng'ate nabo okulinnya kwa Kyagulanyi okugenda wali bangi obulamu bwabwe obukyuse waliwo obulamu bw'omuntu omu yakyuka ku ba big 2 abalala babiri olwa Kyagulanyi okwambuka wali nga bingi byataakola mu buvubuka obw'okuyimba byakoze wano sente zibamuwadde wano because of kuba Kyagulanyi oba kitegeera but musically still ekisawe ne kikkira ddala nti Kyagulanyi omuganya okuyimba kye takyafulumya nnyo naye era naye yali mu leadership it is okay tali mu competing amu nagenda competing nammwe responsibilities twisting zikyuse but bana abalala abasigaddewo waliwo gwe nalabyeko atadde awo budget yabwe kadde 80 just luyimba lumu ne lukuba paka lwakumi paka wali tawasusse wali gundi abana bagambye nti oluyimba was just around this circumference. I know. Just around the circumference here. That is my circumference means the circle. I know. When the song is just around the circumference. I know. Twalochingira naguru kasozi kati lwetololera nana kutoka kao kuitala hitting the circumference. Obochitegera so Robert Kyagulanyi Sentamu has valid points. So these artists now became beggars and which he warned them about that you're going to be used as beggars. Katera mukusabiriza kwabwe ne baswazibwa banji ne bagamba nti ndi mbyabufuzi abana nembayo ne bagamba kyemwetaaga lyetteeka eriba protecting copyright law era nensindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresenting etteeka erya copyright na representing naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright nti affe tetwagala byabufuzi ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omuwa omusolo nga bannabyabufuzi babayise nga bagamba kati muteeke mu budget ne weebuuza nti kati ani abuzaabuzaani olunaku lwaleero abayimbi babakkakanyiza babanafuyiza babafudde basabiriza babafudde ekisekererwa babamazeemu ekitiibwa omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni kubanga ayina emmundu kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki nabagerera olugero ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwakasooli n'atandika ogisuulira awo enkoko kubanga terina kyakola n'etandika omugoberera kubeerondalonda bukasooli kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bwammwe babajjeko eddembe lyammwe babajjeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole ekyo kikyamu nnyo eno interview abaddeyo abayimbi balinga enkoko enkongole anzijukiza oluyimba lwe olwawezi yayimba ne Weatherman mwanane mufaanana ng'enkoko enkongole labayo bana abakazi boolaba badulirina dad kyannumye nnyo nga ndaba bavvoola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragadi naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo naye ndaba nga bavvoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer very talented muyimbi singer naye nabagamba nti bw'otolaba vali gy'olina bajja gikwambula era walabye so ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki temwetaaga bawaayo kyemulina kya bugagga nnyo naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola nakweyamba ba artist finally ebigambo byabagambe wakatolobwa it came to pass VAR neeraga nti wetumaliddeko 2024 yes
the artists in Uganda are Yes. known as the Beggars Society. Definitely. I would say a section of those artists who opted to go that direction, because there are others abasalawo ne bagamba no that ebigambo bya Kyagulanyi ffe tubiwulidde ne batagendayo. Tetujja kujja wano tutule tugambe nti ebigambo bya Kyagulanyi byayogera mu kufiirwa tiri baabiwulira. Abaabiwulira ne batagendayo. Era singa okola wano noga kakati kola abatagendayo n'abagendayo bulamu bw'abani obuli much better. You will realize nti bana abatagendayo tugenda mu creative the creativity part of it they are even doing much better. Abana ba Swang 7 ani abasinze okukola myaka gino 3 kwa abayimbi abagendayo eggulu. Njagala ombuulire. Laba Winnie Nwaji, laba Zawi, laba Vinka, laba Balisa Sawa zino Elijah Kitaka. They are doing very very good, but basala nko wadde kaluma kugenda mu that direction. So there are those artists besobola okubirenga olenga mwebale butagenda yo olw'ensonga Mwebale kustikinga ku business yammwe. And Robert Kyagulanyi Center am saying those words he said mu kuziika. He never told any artist that you come and join me. Nti mujje mu kibiina kyange. No, he was saying as is. He boldly said the statements nga teziri partisan nti bane mujje muwere mu NUP. Noba toge noba sigadde mu FDC, noba sigadde oli nga tolina kibi oli nani partisan. Iyo yali message ya spreading wanga artist ye amanyi ekigenda okubeera mu maaso. Now bannaffe abasalawo ne bagenda labe ssaawa zino okuswazibwa kwe basaaziddwa nga tumalako 224. Sizaniru wembera nkubuuziza gwe mukwano gw'abayimbi gwe mmanyi wano mu ggwanga Uganda. Billions zibabawe 13 boze bagamba kale basonyi wa 3 mutezaatuuka 17 mutezaatuuka 13 zimprovinze ekyo ku music industry ya Uganda mu kaseera kano. Nothing sekiraba, nothing at all wadde mbono zikoze kino neziyamba kino lwaki sente teziyambangako, petty cash teziyambangako situation kubeera nnungi. Wano Kyagulanyi abadde agamba sente bazawanga trap ngera okufa ekukozeseddwa mu misango egimu. Tegondi afiiridde omuntu ewuwe kati oyo bambiye ne bamuwamba. Kati ne sente zino buli yeewola alina omuguwa gwe bakuteekamu gwe weeyambaza. Sente ogenda zifuna tezigenda ku improving artistry yo. Oba kitegeera it is policies and systems eziri workable ezileta wonders mu nsi ezigenda mu maaso ddala mu musical world, not money, because sente bagenda kuzikuwanda bakwadde obukadde 10 for example okoleko video, okoleko promotion, okoleko biki zigweyo mu nnyimba meka mu nnyimba 2 naye koli ne bbanja lyo yes, return on investment eberenga eri ku zero olw'ensonga economy yonga yo of course ogifiidi because togaseko ddoboozi lyo so n'obo yimbe nyimbe zo biddinga nezitumuka ngo promotinze nnyo otegeka ekivulu enkya tebagenda kukijjamu era ogenda kusigala ng'oli mwavu okubeginga kuno bakulaba ng'okugenda okubeera okwa in 1 day or 2 days naye it is a long term thing kubanga mulimu nekiri ekyekweseemu ekyokubeera nga bagenda kukozesa obeere detached kuba wagizi bo bano. Kambuuze kino kirekawo ba artist bana abagenda mu 2025 25 gatugambe letu 2025 abagenda abagenda eggulu kibalekawa. Does it mean nti kuba season y'ebyobufuzi etuuka omuyimbi alaguri nti ba artists olumba bakozesanga crowd poolers? Tulabye nga before the year ended the numbers ezabatwala nti n'abawagizi babavaako bakyalinayo roolo yonna oba baawedde? No, bagenda kufunamu kati ba individuals abatonotono bebagenda okukozesa mu social mobilization, abagenda bayimbira ennyimba bakyaliko abamu ku payroll kwebali, but the essence was eating the industry esokeeveewo then tufune ba agents abatonotono babere nga batukolera oba kitegeera bo bagenda kusigala babakolera ekyo. Naye ffe wano obulumi betuliko obubadde bwa kutta ekitiibwa kutta industry number kutta arts industry yona namba era essaawa zino zanirunze nkubulira Katonda muggulu bakituukiriza arts industry eri ku mavivi gaayo eri wansi ku ttaka oba kitegeera bogedde ku musajja wano Ragadi nga twamuwa ekitiibwa jjajja w'abayimbi naye musajja bamulakingako ng'omuyimbi asinga obugagga twali tetumanyi naye nti otunulira omwami oyo gwe twawa ekitiibwa ekyo nze nzijukira 2019
nga balese NCF National Culture Forum ne batulondola bo gye twali naffe abali mu movie distribution nti mwekolemu association ejje yegatte ku NCF which is going to be the apex body of all arts and culture domains in Uganda ne tugenda awo Rugogo ne tulonda Mwami Ragadi nga president nga tumuwa olw'ekitiibwa banne jjajja w'abayimbi talina mbojjanyi yonna ne kakati ssaawa zino 2:24 nalaba ekifaananyi kya Ragadi vis-a-vis we kyali ekisanja kye kiggwako ddi tekiggwako kubanga munnanga twabuuza general audio meeting yagana otugamba naye alinga mukama utaga tuleka but that is not the issue issue enkulu nti Ragadi ekifaananyi kye bakideteriorating nti otuuka mu kaseera ono gwe bayogeddeko atasobadde okuyimba note name ne yeebuuza Ragadi atuusa atya wano. How did you reach here? How did you come here? Ragadi omusajja owa yali ow'amaanyi zaneru tya ssente y'ekibi byo byekola nenga baziba wadde but ekitiibwa kigenda nothing can buy that back. Katutemu M7 katiko kensi yonna mikono twagikuŋŋaanya n'abajulizi talo eziyitiŋŋana buli wamu naye emikono twagifuna tulinze bulinzi kadde. You asked us about our campaign to get witnesses on the case that we got the ISIS against Museveni. We got those witnesses and the testimonies, and now it's just a matter of time. Map media tuja kutuukayo yonna. Will we reach where we did? Kituufu eyo nkola ya Mwami Museveni buli we tubanga tusemberedde okulonda afuba okumakinga sure nti akozesa sente ekyennaku ez'omusolo okwawula ya bulamu ebibiina mwakiraba nti date money oba sente z'ekibi ze zaayawula DP kuba ze zaakozesebwa okugula mawo omuzza ku ludda lwa Museveni, sente za kibi ze zaakozesebwa okwawulamu FDC, sente za kibi ze zaakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi nti ba kibiina kyaffe kubanga we baagalira okuwuddisiza abantu. Naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula ttama. Okwatagana kukyasoboka. Kirungi okitaanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo. Tetulina butategeragana mu buntu, tetulina mpalana y'abuntu n'abaganda baffe bonna nga kwe kuli ne yali deputy president waffe. Tetulina buzibu na butakwatagana naye era tusobolera ddala okuddingana bulungi. Nga bwe twakyogera twateekawo just ensonga ebintu bisatu by'aba alina okukola, naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga, alina okufuuka omuntu oyo omwerufu, alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president, nga tumufuula leader of opposition, nga tumufuula commissioner. Alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala. Era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba? Ebintu bisatu byalina okukola. Ekisooka kuzzaayo sente za wa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu, kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga National Unity Platform. Sente ezo bw'azizzaayo ekyokubiri ne yeetondera Abannayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza tekyamu kyali kikyamu era ne tukyegana nti tugenda kiddamu. N'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu. Kawe tujja kutandikirawo tukwatagane tuddemu enkolagana yaffe. Naye bwe biba tebikoleddwa then tusigala twegaana ekibi n'abo abakola ekibi. Coalition oba omukago gusoboka. Wano tubadde twogera ku bitaano. Omukulu agamba asobola okuddamu n'akolagana n'empooga ku nsonga ezo esatu z'owulidde. Kuzzaayo ssente, kuvaayo kulekulira kifo kye, mpooga ekya komishona, ndowooza bye bimu. Kuzzaayo ssente, okwetondera Bannayuganda, n'okwetondera Bannayuganda, n'okulekulira ekifo ekyobwa komishona. Ekintu ekyo kiraba otya? Kikyasoboka mpooga okuddayo n'akwatagana ne NUP ku stage kwatuuse kuba stage twogerako ya Democratic Alliance okufuna ali enisikini ogenda wandiika ku kitebe awo wonna tulaba mpooga.
Ekyokera ddala ensonga enkulu gyabadde akonyeekaawo y'ensonga y'engeri ey'ebyobufuzi mu Museveni bali muzanya ebyobufuzi byabadde azanyamu ebyobufuzi bwe nti kasitolemererwa okutransforming eggwanga okulitwala mu maaso kasitolemererwa okufuula eggwanga project wabula gwe neweefuula nti gwe project eggwanga ligwa mu katyabaga one bikulema byonna ky'obozaako okukola is to do nti ku ssente z'omusolo mu lukujjukujju olw'enjawulo ozikwata n'otandika okuzikozesa zikuzanyira ebyobufuzi one zidestabilizinge ebibiina by'ebyobufuzi osangemu abantu abalina characters ezitali zansa abalina character nti tebali trustworthy si bagumiikiriza bayaggayaga obagule ebibiina bikole ki bigwe DP tukiraba kyaliyo va kuba Ssebaggala tukesaya n'abagula then musajja watumawo naye wuuyo saawa zino ndowooza olaba ekibiina kya DP kiringa kyekyasaanawo tugenda mu FDC mu kalulu ke tugendamu aka 2021 ssente mu myaka nga 2022 ne bivaayo ebyama naaba ne waliwo ssente ezaakunukira eno era ogenda okulaba ng'ekibiina kyeyawudde waliwo FDC Katonga waliwo ne FDC Najja Nankumbi FDC Katonga nefuka ekibiina ekipya ekya People's what? PFF People's Front for Freedom. Yes, nekibeera awo ekyo nakyo nekibeera nga kisaanawo literally then NUP era tulaba UPC iyo yasanawo buli kisanje funayo minister then National Unity Platform esabazo nekibiina ekisinga amaanyi ekya opposition nakyera najja n'asangamu omanyi ye Stan wabeera nga zze wakusanga ng'omutima gwo mugumu wadde olina challenges zitya mu bulamu ne weesiga Katonda Stan yagezaako okukunyeenya n'akuteerawo emitego gyonna n'akuleetera obumasu bwonna n'akusuulirawo ki byonna n'ogaana n'osigalira Katonda temptations zize kati ne mu byobufuzi President Museveni azanya that kind of politics kati buli wajja abeera nga Stan nsobola okukuwa kino nsobola okukuwa kino akusuubiza ebirungi n'ebirungi n'akutega Stan aba n'emitego mingi kati musajja wattu Mpuuga omufaaza ati nkugirayo ati njagala nkugireyo omufaaza nti omuteeketeeke biki kati wano Stan alumbye omufaaza abafaaza tebakkirizibwa kukola ki ati wuliriza tugamba omuteeketeeke omufaaza abeera muteeketeeke ati wuliriza nti omufaaza takkirizibwa takkirizibwa kuvuga mbalasi embalasi tajiba Jasmine ebya faza ino beyango olivoted kati Stan wajja emabegala bakweterayo ki Jasmine kikalo nantongo kirayika Gloria Buji mulino gaba nanga sikaji naye kati Mpuuga musajja wattu bamusanga nga alakasidde nagambye embalasi ngenda gikwata nagikwata amayembe he grabbed it by its horns bwezityo okitegedde laba weevulunga embalasi kumbe mu bufaaza okwevulunga embalasi kikolwa kiva ennyo era yenayina abakikoze agobebwa mu bufaaza kati Mpuuga bamusanga lubona ne Gloria Buji ebbere liyimiridde liti yandi nkubuulira I'm being poetic. I don't want you to be poetic. Ndi mukusigira kifaananyi the temptation ya Stan. Okitegedde omusajja yamukwata lubona n'agamba ekinyankole kiki Mpuuga nga ali muli awuga n'agala kiraka kinyankole ne bamukwata n'agaba bannange eyaddala gunsinze ne munyambe mumpe ennaku ezo 2 ngende nteketeeka abantu bange mbabulire nti bannanze ng'omufaaza bansanze ne Gloria Buji
ate nga tekikirizibwa banne baba nansonyiwa situmanyi omusajja olwavuga emmotoka yagenda wantu anamugala togeza lokkiriza nti bakusanza n'ekiguloli lya bujji fana kyo tugenda kuyamba buli wamu ojja kitukuza okitegeera yensonga eyaliko naye nga ekigo kino kyo kyabakatuliki kyabakatuliki tekikkiriza mufaaza kusangibwa na mukyala walayira n'ogamba ogenda kubeera living a celebrate life okusavinga Katonda olikomba kumva webale nnyo bamusanga zikombyeko laba ensonyi nomanya okusanga faaza ne bakusanga ensonyi zibeera mpitirivu nnyo laba te osunguwala n'ozifuula obusungu mbadde mwejjusiza mbadde kukwejjusa kakati omusajja bamusanga n'ekivva ekyo ebyaddala ng'olina okulivinga ekigo olivinga ekigo tandika obulamu ebitaano bitumye mu kiggulo lya bugi bisikiriza ebitaano gati bugi nze nkubulidde ebitego abantu bajjagena agamba omusajja ate byayogera ebitaano omukulu byayise kibugi ekibugi sewo omwaka guno kyatukolako maanyi agamba kinyankole webale nnyo kati mpuuga ebitaano webyali ebyo ebyali kibugi nga bisikiriza banangira bawabyebwalaga banenasuubwa dda nasuubwa ebitaano n'obibwebweza banaye kibugi nze omufaaza nga nali nasuubwa bwadde kuba ogenda okulivinga ekigo kyogamba omwaka guno ekisinza osikiriza omu Uganda kibadde kibugi kati omukulembeze waffe bambi omutegeke omuteeketeeke n'agwa mu trap ya Stan Koti ndi mukogera lufilosoofo bw'atyo ekibiina ne kigamba mukulu tujja kubeera naawe then kwogeza olufilosoofo lwokuba mwamutuma finito ategeere olulatini bulungi webale nnyo kakati omukulu ayogera ku kyokukwatagana kinaasoboka okukwatagana nti eno empalana si ya buntu eno empalana si ya buntu eri ku bye tukkiririzaamu tufe ng'abafaaza tetukkiririza mu bintu bya bafaaza kubeera nga bagenda kubeera nga beegadanga weegadanze ekyo si kya buntu mutukuwalana naye ovudde ku principle ovudde ku nnono gye tukkirizaamu sabanove nawo 8 mu lujjudde okitegedde kakati eno si mpalana ekyokubiri nti woba oyagala tukomyewo ng'omufaaza olina okukola ebintu bino wammanga siiba ennaku 6 wadde Yesu yasiiba nagenda mu ddungu weekwogayiza empuuga siridira kiggulo lya bujji saagala oyogera ebyo bintu byo sijja kukkiriza lukolosoofu ekyokubiri wetondere obukatuliki bwetondere obugeye bannanga obukatuliki munansonyiwa munansaasira gaali maddu nibanamwe muli bantu kyali kikemo kkiriza abantu bano balina emitima ebigigonda bajja kusonyibwa condition zibawafaaza mpuuga zisoboka ekyokubiri kibugi okizeeyo mu bantambi kidize entambi tambise mufaaza ekisaana okubeera simanyi tasobola naye ekitali ekyo tujja kuvumirira ekibi tetujja kwasosietinga na kibi kibagambye finito kati mwebyo ebintu bye bamuwadde tusobola okugamba abafaaza mulina kye mwerabidde kuba omukulu agamba alliance kisoboka okukwatagana naye abantu bagamba ekyaleeta omukulu mu kigo kwali kugwikiriza kibugi omugamba omulundi oguddako mu kigo toyingira beera omugoberezi tugenda ne tusaba naye tugenda mu kigo kituufu kati twagala obenga beera omugoberezi teweesimbawo kuba ekyo bakyongerako abasajja bagamba omusajja yajja neyeesimbawo ng'anoonya kaadi kati gw'omulagamba ebyokwenenya ng'asigaddeyo wiikisi 2 tugende mu kalu asobola okwenenya nadda mu kifo tumuwe kaadi nedda alina okuba omugoberezi mu mupiira kasita okola fawo eziri ruthless bakuwa yero omwana bakuwa kadi ng'olina skippingamu omupiira alina skippingamu kati mpuga kye yakola ekyomusanga ne Gloria Butch giba mipiira 3 bisanja 3 wekyali badde akyali muto side is 49 naye 15 akomewo nga wa 7 mugumu abensavu nga mubali bubi ayensavu nga mwabatandi akomewo sajja omukuba bani ya 2 3
ajja kukoma ofe wetuli omusajja ajja gamba waayi eyawe musi kawe mukire ddala naye ensonga ya finito bambi kuba sebo yo ebyaddala situation ninga emipiira esatu mu Uganda ya leero omukulu taagala kumisinga wadde n'ogumu ati yakyusa liigi era yakyusa liigi so tulaba omukulu ow'ebitaano ayinza obutadda olwa bbaani y'emipiira esatu asobola kudda kati oyo awakiri ava mu liigi bbaani nkakali bamusanze n'ebiragalalagala tebikyasobola muvaamu akola kampogoba That would I advise those comrades that refuse to plead guilty to the flimsy charges? Do I advise them to plead guilty? No. I don't advise any prisoner to accept a crime they did not commit, because that would be a permanent mark, nasty mark on their record. But I understand those that plead guilty, because prison is not a comfortable place. abasigalayo omukulu we yasonyiwako bano abamu Bolivia utaya ne bavaayo ne bagamba olowooza omukulu anaddayo bapolota oba bano bo basazeeyo ne bagamba wa tuli banga abesiriya baba ne bagamba amakomera amagule bannaye mufulume ne babuuza ate tulaggawa tya kibuyaga yasudde dda ne waki kibuyaga yasudde bano tebalinda kibuyaga bano abasigalayo ekisooka Zanero tulina okuyamba ku bannayuganda okubategeeza okulafuubana mu luzungu kyeki oba yandibadde nga activism ey'ebyobufuzi oba ekintu kyonna ky'obiriivingiramu tebeera kozi ya muntu tino Zanero wabeera ya leader wa National Unity Platform singa nvaayo nembako kisikkanya nako nembeera persecuted nti mbeera mbakiyingiddemu kuyamba Zanero oyo nanyini kibiina oba kitegeera so abannayuganda abamu bakikola bulala nti singa babeera basibye abantu it benefits oyo muntu abeera at the helm of the opposition okitegeera so ndi kubano bannaffe abaganye okukkiriza these are the people abakyabiriivingira mu kyabwe bakyabiriivingira mu Uganda nti esobola okubeera ng'ekyuka tebakkiririza mu nfuga eriko essaawa zino so whatever they are doing eyo conviction yaabwe it isn't kyakuyamba muntu n'omu yenna ali mu office yenna era eyo call yali badde y'abannayuganda bonna tuduka mu kiseera kino mu kaseera kamu Zanero walabye ebyabadde omu ku bikoze omwaka guno for example the march to parliament ng'ekyaddala ekigenda maaso mu ggwanga eggwanga lifumbekeddemu obuli bw'enguzi obuyitirivu ennyo ntugaba bannaye tumakingeko ku parliament okulaga obutali buki bumativu bwaffe ntambiwe mbeera nga ndi convinced nti ekyetaagisibwa oba kyetaagisa sisobola na kulinda firimbi ya anyone kuŋŋamba nti Bobi Wine aŋŋambye ŋŋende no era we mbeera ŋŋenze ne bankwata ne ŋŋendayo ekyo kibeera ku nze kyembeera mbiriivingiramu lwaki njogedde bwe ntyo nti waliwo abantu abamu bali mu kugamba kakati bano bakkiriza bano bakyaganye lwaki bono gundi biki bewe bityo yabuuziza nti bano abakkiriza bo abatakkiriza misango bawa magezi ki ekiri kyogamba nti bo tebaliyo lwa Bobi Wine baliyo lwa nzikiriza yaabwe era we balituuka nga balaba enzikiriza yaabwe beekyuse bafunyeyo tactic endala yonna basobola okukola ngawo kuba tosobola blaminga n'Olivia Otaaya nti wadde yakkiriza n'avaayo yakulaga nti kaali kakodyo ke yakola bali n'akomawo n'asigala ku nzikiriza ye ate Sanya ye n'agamba nzikiriza yange nagiriddemu ebinyeebwa nnyo kibeeranga olaba bazita beliefs we have political beliefs we have social beliefs we have religious beliefs ze zimu ku beliefs zenyinza okugambako ziri social mukuwagira omupiira ogwo mpagidde omupiira for the last 25 years mpagira Man United naye nsobola okubeeramu ne belief nengamba nti neweebereze mu regular siriyambala mujozi gwa kilabu ndaleeta yali eyo oba kitegeera nga kyo kyenzikiririzaamu soya kiri amulukwe oli nabeera ku ddiini n'agamba nze Arsenal tugenda myaka 20 tetulaba ku kikopo tokyusanga ttiimu sifunangayo kinyegenyege kuwagira Man City webale nnyo toli wangula
Yinza obutasanyuka kuba neerimba. Yes. Kati kyekibera ku beliefs tulina beliefs eziri religious beliefs nosanga oliye nga toyina kyo. Walabya jaba Ipswich engeri gye bajaganyiza okuba Chelsea. Oba kitegeera kati Ipswich ekikusanyo sanga oli namba 18 kiki. Niyinga ye jakirizamu. Oba kitegeera so agisasulira ne sente. So these are the beliefs. So even political beliefs zina kubeera bwezito nti tekina kubeera munnabyabufuzi nti Kizza Besigye opposition gundi aliko oba Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyembera ngenze okwekalakaasa nkikolera ku lwabbo. Oba ebintu byakyuka. Ndebinakyuka. Omanyi lwaki nkubuuziza? Edda nga sebo waliwo families ffe tuli ba DP kuva ku jjajja. Naye sebo watoganga DP egezere wagamba nayo waayi. Oba antika Museveni watu wabizanya nti a breaking generation. Waliwo abantu betwala abanga bavudde mu DP kakongoliro. Iyo family y'abantu. Ekigambo kya DP kakongoliro kyaggwawo. UPC kakongoliro. Kakati ne kino wekitwe kiri nti obeera nga olina birifu y'ebyobufuzi. Toyina kubeera muno oyamba munnabyabufuzi aliko. Ensonga lwaki saba zino ebimu ku bizibu abasuubuzi bye baafuna mu mwaka guno nga tugukomekkereza. Era bayitira efiriza awo ne bagezako okwekalakaasa. Mu myaka giri emirala gyonna aba politicians nga bano ba leaders bavangayo ne bagamba abasuubuzi bane mweswide nnyo ogwa naggamba we tuba tuzzeeyo kubaako eddoboozi lyetuwanvuya mugamba mulimu tulinyirira mirimu gyaffe. Era bateekawo n'ekibiina nti ffe tetwagala kwekalakaasa wa mutuleetera ebyobufuzi musigale eri ku luno beekalakaasa munnabyabufuzi tazze ku luno ebizibu byajja ate nga beetaga munnabyabufuzi eddoboozi lyabwe likole ki liwulirwe. Munnabyabufuzi n'agamba tugenda beyingiramu naffe twagala bagambe muli ku byabufuzi nti ebyobufuzi oba obyagala oba tobyagala it is part and parcel of our daily life. Ambusoba bagira ababasigala mukomera bagana okukkiriza ebisango-sango weseeko omusango baberenga abatakwatira Uganda nti Mwami Beka mbuuzizza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ng'era nsi etebenkedde oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye yandibadde yasibiddwa nadda naye kubanga Uganda teri mu mateeka kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Tekyewunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati naye ekyo kyongera tulaga wawe tuli. Kyamukisa mulungi ngera bwe n'abagambye nti omuganda agamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni okukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde bannakyemalira bonna abagudde tunuulira Mobutu Sese Seko tunuulira Saddam Hussein n'abalala ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So ntabani wakagutema bamwongere ecupa atwongere zitwiti naye omwana ono Kyagulanyi tambi kati ate bino oleese byaki atwongere zitwiti bannange newakye tuva ku mukulembeze tulinde zitwiti. Anyway, do you want my comment on that? On which one? Nedda I want a comment wali general yawandikidde
ba DPC obutakiriza muntu je navuma ye comment je njagala kiye kirala osobola okukireka ekibuzo tukibuza ke kitundu bya mukulu ekisooka bembokozo okulubuto ku machaku whenever I see those tweets I cry for my country Uganda they would be laughable and I would treat them as comics but at the end of the day zitulabisa bulala mu bantu abalala our diplomatic image n'ebirala bizirabisa bulala okitegeera wewe ono omusajja Yusufu Serunkuuma is a critic Muhoozi yamuddamu n'agamba jokes are better than bullets era naye ng'alina endowooza ng'eyiyo ti tweets zitukola zitya. The crisis we have is in State House right now. We have a CDF who doubles as a comic and is cracking bad jokes on social media, and these jokes have entangled our foreign policy in different ways. Bantu bangi nnyo abalina ebirowoozo ebitonga ebyange nti ebyaddala tweets zino nze nganza omuntu nzitweetinga nga jokes nzitweetinga nga laughable substance we can consume ziri laughable sagala muntu yena nazuwe manyi bingi ebyogeddwa ng'olaba someone is anyway I don't want to use any foul language kumukulembe ku mwami Muhoozi but mukulu munne Robert Kyagulanyi Ssentamu statement gyayogedde eyinza okubeera ng'esaminga each and everything mu tweet sales tulaba there's violation of UPDF Act eriwo for a CDF like him obutayingiza mu nsonga za byabufuzi but Uganda tuli mu kaseera nga amateeka za general olozo ziri serious and teziri serious of course but then tezina kuva muntu ngoyo wekitiwo oyo kutulabadi tulabiraawo but for any Ugandan who's out there nyagala treating it as just mere jokes. Oyo lubyani abalobi b'Abaganda mubongo ya Muganda kubanga tukiriza mu Uganda yawamu funya n'omukisa n'ekino kankyogere kubanga ndi buddu mwina akasajja muna akagenda akatusibako ebisiyaga naye mumanyi mukazi waako banoonya ekintu kyosobola ali buddu agamba waliwo akasajja akagenda kabasibako ebisiyaga wakategedde. That is the real Bobi Wine who is bold bad Bobi Wine eyo character mwambala nabiranga jja kukyogera as is nga jewo bi diplomacy bisoka n'ebidde bali ali agambe bamwongere ecupa n'engamba di Bobi Wine wafooli kantubire ku Mr. Kataala oli wakabi nnyo totanakosoa okitegeera kati akasajja akali mu buddu eyo wakategedde nkamanyi nkali katya katono kanene kasajja ko obulevu obweru nkamanyi kabibasibako naye buli omu yeebuuza akasiba ku banne baako ebintu ebyo ko mukazi waako yaliwa tekabanga ate keekaali kabikola abantu eno nga kabimiisinga kyogamba omuyaye okuva emirundi gye yeesimbyeyo tebalabaganga ku mukazi we gwe omumanyi oli w'amawulire tutekewo sente aleeta ekifaananyi kye nga bali babiri ate ebya AI manyo bikebera omusajja abuuziza ekibuuzo ekibuuzo ekyo ndo kikulu gundi yagamba Kafeero omusajja yambuuzizza eggula ekibuuzo kati ne Bobi Wine yabuuza ab'ebuddu ekibuuzo kuba ab'ebuddu bakamanyi Kafeero ayemata yabuuzizza eggula ekibuuzo timwanyinaze gyawo yakubanja kakati n'aka kasajja beyabadde abuuza ab'ebuddu yewe eggomba tamanyi nnyo buddu kati yabuuza bannabuddu tibannange yakasajja akatwogerera bino ko mukazi waako mumumanyi ko bonedda be bamuwa batya akalo abegundi abebuddu balonda batya ngene waffe wa mukazi olina osooka otulaga ku mwami kale obanga tonnafunanga oli muto tukulaba emyaka naye omusajja kana bulevu bwe bufuukira obweru sebo oba okuze nnyo obulevu notukobwesokola mu nnyindo kati ekibuuzo ani amanyi mukazi we miliyoni 10 omukulembeze atekewo akasente atekewo wazoba esajja erigwisajja ippanvu eyiyuwa nga lyerikakira eminga kuba kakimu bibiri abasiyaza
anyway njagala tumalirize ndeka n'okundeka mwanattu president tumuwulidde byayogedde tukoze byebimu ku bibadde mu mwaka tubiwunzise webite ebibadde eyo yes saidi eno gyotera okubeera n'oseka n'ogweri ku tiktok ate omwana Abai nago yalekedde obulamu abantu yabafudde ddaba bburo yozi wali wakampereza ekinyonyi ky'effulungu naye tulabye ebintu eno naye tambira ebintu ono Abba Makasi tuwadde wano ebadde n'akatuuka nsanze omuzeeyi yagambye nti oli afaanana akaduuka k'ebyobuwangwa ebyo byonna bivawa Abba Makasi luzungu agamba bw'ati kati waliwo bano abasembyeyo bengenda okukolako oli bulo bambi yeetonze yataddeyo ttawulo bulo yayise vivi bulo nkuzanyire bye yagambye bulo bulo kuba mpulire bulo okyagamba singa tebamuza taata we meezi naye singa taliwo mu byonna byakola kuba vibe bambi kuba ebya bulo vibe ono vibe naye nsasira bya vibe oluzungu temulotegi ono Roger Otis wa Galaxy. Like I said last time, I didn't ask to be on this earth. Sagala oseke. No one asked me, hey, do you wanna, what's it called? Do you want to be born into Jose Chameleon's family? I didn't ask that. I didn't ask for that. Right? But the question is, how do I use my platform? At least I'm not a love doctor. I'm talking about more serious issues, more important issues, I'm talking about issues with greater urgency. You know what I'm saying? So I don't know what I'm supposed to do. Am I supposed to say sorry for being a Mayanja? Am I supposed to? Sorry, Roger. I guess God put me here. Like what? You sound stupid. Let's keep it real. Without the name Mayanja, at 19, your opinion barely matters. Let me tell you guys something. If he flew to a country like America, this guy would be at the bottom of the social hierarchy. Because he's a love doctor. Who needs a love doctor in society? Because as far as I'm concerned, bedroom affairs are pretty straightforward. You don't need no love doctor to be telling you, oh, this is what you're supposed to do, this is what you're supposed to do. Because that stuff is pretty straightforward. Abatatulimba sebo wano wabadde abagenda ne boogererako n'abantu okuliziza zi divorce biki obabi Roger Otis is a love doctor ku Galaxy FM. Is it like a Dr. Hamza? Love doctor bano nina ekizibu munange nyamba kale ono senga bano batiti kojja senga yawuliza ensonga ezo era no senga Roger Otis wa Galaxy senga okay senga webbaluwa titi Becky Jingo Rebecca Jingo kati mu kibiina kyawe mulimu senga Otis kati love doctor ko kamugambi ebyaddala who needs a love doctor it will be straightforward nekamugamba nti abakubeera muziri ensi eziri advanced singa ali at the bottom of the social hierarchy ogimanyi social hierarchy bagikola eno ng'ejja ekkirira bwete okusinziira ku bantu ab'amaanyi mu ggwanga nejjanga ekkirira mpola ono yali badde eno ku bottom wansi ku ntobo nga ne Kirina amuyiseeko Kirina alina waabeera onabeera ku bottom eno mu bantu abatagasa atalina mugaso mu bakola so Roger Otis senga talina mugaso mu nsi ono kyagamba useless job oba era we agambye myaka 3 akuba ono ayinaana yamanya ayinaana okubeera ng'oli mu kuddamu ompandiikidde ebbaluwa ndi mwana wa myaka 19 empanvu iri we yabadde agambye this guy wrote me a book yono yali at the bottom of the social hierarchy mu kukivuunula ono talina kyagasa nsi nti he's better off dead akuba teyakyogedde naye nga kyabategeeza saagala otandike kuvuunula bigambo gakojja kagato tekuvuunulira senga yabadde agamba is better off dead yadde akyogera kati okubeera ku the bottom of social hierarchy afudde asinga kakola booti
social hierarchy yino social hierarchy kansomera abantu onabere ku bottom loba bottom alina kubanga yafa oyinza okumala emyaka ngesatu wadde akwetaaze obulina banga wafa yino waggulu tugigende mpola toliko Roger Otis muki bafuna amanyanya nabo mwana yageze nakuvuma wetuma oti Otis oli mu Russia tugende akwashina kifaananyi kivaayo bulungi njagala abantu babuulire Roger nti yandibadde yafadde eno waggulu ogiraba elite decision makers ba Lubongo yaba Joel Senyonyi Bobby Wine babeereyo waggulu salaried professionals professional ye muntu asomeredde omulimu nagenda nakusoma nakukola ba doctors ba engineers ba lawyers obo kitegedde skilled self employed ba Frank Antambi ba Zaneru bali wano basambi ba mupira wabo skilled self employed ba artists bwe batyo babeerawo then formal wage earners bano nkola mu office n'okuwa emitwalo 8 bakakadde kamu bakola mu banka banaona bali awo wano Otis taliiwo tuli formal already bagambi alina kubeera at the bottom of the social hierarchy wano ne waddawo medium scale entrepreneurs stroke regular wage earners afuna sente then micro enterprises stroke own account workers yabeerawo ne waddako casual wage laborers yabeerawo home based workers bawuse bakadama ani asembayo wansi unpaid family workers ne babeerawo wansi marginalized livelihoods kakati Otis abeera wansi wa marginalized livelihoods abeera wakati wa bakadama wansi wa bakadama abatalina kufa kadama afuna akakadde kamu n'ekitundu nanti kadama wuuno w'amaanyi alina ku level yambeko 1 2 3 4 5 6 7 8 8 out of 10 kadama ali awo Otis tanatuuka ku kadama okusinziira ku Abba Makasi he would be at the bottom of social hierarchy teyamukubye bukubi kuka yamusebusi butava ku mfeto kube muli ku mwana omwezi guno December nze kyusa kalenda 2025 otekemu nti tekeo Abba Makasi kakati anawandiika December wange tekao Abba Makasi man nakwata jajja waffe kasoke Milos ate yani Milos Oh, Murphy's a political failure. Lwamit That's crazy. Lwamit lero nalingidde ate kasoka kuzanya It is very wrong. Of course, now I feel you. Again, I was not pinning my father. You understand what I'm saying? I was not pinning my dad. I was bringing attention. Like I said earlier, I was trying to create a sense of urgency about the circumstance my father was in. Because clearly the people around my dad did not care enough. So I have to be all the way here in the United States and then do what I can, you know what I'm saying, to get the eyes on my dad. You know what I'm saying? That's true. Exactly. I already know those of Bajo are like doing this for the laughs and giggles, but it's not funny. It's not a laughing matter. This is a serious issue. It's a serious issue. They're acting stupid on live television. And like I said already, those are platforms that inspire younger people. Nobody will do that. But who can it's okay. But this is exactly the mindset that I'm trying to change. This is the mindset that I'm trying to change. You can clearly see he has an ego because he's the elder. Kambozi. Toka kubyona. Dambi. Sebo. Genuinely speaking.
I don't find any offense mu statement ya Abba je yakola ku Chameleone mu first interview je yakola mu first gundi appearance ye ayogera ku bulwadde first podcast eyo no one believed that Chameleone is really sick. No, abasinga bali teba believing, and I can say the part of abali teba believing and ndoza kabadi but omwana we yayogera I took it seriously. Nayogera n'ensonga nenda banga nenda ndiko kutekinga seriously Chameleone kyayitamu waki abantu balabanga yakola offense and I don't find an offense muche yayogera message ye ya antu webuzibu bw'abantu abantu bakiduza mangu ku age litataone they didn't listen to the message bafanyo muto mukuru ya bantu betuwangala nabo nti abantu bayina engeri eyenjawulo buli muntu engeri eyenjawulo ja interpreting a message eyenjawulo jataputamu ebintu there are those people interpreter yaabwe nga bafanyo ku messenger than the message. That's the mistake. Woberanga omuntu adeliverinze message nti oli mu myaka 15 abiri ye wana eba tekyasizinga kuba na makulu olwokuba gwagiresa kusinga obukulu and wano ku Miles Ramiti omwana wagambide Marcus osobola okuwulira mu egoye is the old mukuru obakitegera katwina obuzibu mu African setups zaffe okitegeera kitwabyogera ko obukadde magezi so n'abasiru bakaddi wakati omuntu nga badde musiru we musanga nga akaddiye mugamba mpe ku magezi kati wadika wakula myaka 9 nga ngenda yampa amagezi tekisoboka abadde nago wano obakitegeera bino omukulu tasobya ezo sayings abazi olaba sayings ezo singa kulya introduction of sayings proverbs and what ngiri je bazi formulating nga bali kumyeso bali kumwenge onaleta yeno ne bagiteekawo ngegenda kukola wabirawo abantu abali balina egos zaabwe nga tebagala bagambako nga bakola misango yo javudde agikoze ku baana na inaluletawo njogera nekala omukulu takola ki tasobya simanye eriso ly'omudduga y'omukulu abaddugala wala obakitegera so omukulu eriso libalitandisa okuvunda naye n'agamba omwana jagamba ndai kasira bakoye kamulimbe nti abaddugala we walaba now we all know the okaddiwa you lose sight yes kanate ddugala lirabalitia all those sayings all those proverbs ezo nazo na simizi bazileta nkwagala kugulumiza egozi zaabwe obutabira accountable abazileta ujakumpa yeshonze mbikubulire byonna nyengero nkugendere muzo Luganda nkubulire runo ne yaruleta mbamanyi 200 AD byonna nambikuletera okitegeera so Abba Marcus ali wano gezaako kwagala kubulira abantu as is talina gwatira kuliso emiga ine ejimala bona nagigenda kubamala kankuswanyule vayo munajje ekyo Abba kyali mukati oba thinking ne support jafunye ndowooza yemwe tawanya kuba n'abantu mu politics gwe tulimu olwaleero eddango owekitibwa wabba ebitaana ate onoyogererawa naye abantu Bobby be yaleta mu politics bagamba sebo oba omukulu ng'obbye tukugamba wabbe tobalabe badde beekwese abaana bavuma kabaka nanti badde beekwese mu kyakabaka bakola we bati omukungu no wakabaka tayogerwa wao twawandika nti omukungu wa kabaka alibba so nze ntegeerera ddala generation ya Abba gyalimu era n'endowooza ye n'abamu ataakinga ebintu byakyuka nnyo mu generation eno kuba kati ate mbadde simanyi nti ne Miles yayogedde kati ate abo bantu balaba ku TV jjako balina kuba mu retirement tulekeko bantambi boogere babakubera muzije they would be at the bottom of the social hierarchy bano balwabiti bonna ofuna otobulu 10 if you matter 149 votes mu district number if you matter and you are coming to competing in this native nazo zina okumanya waliwo emyaka egirina okutuuka ng'omuntu oyo takyalimu ku presentinga ku TV genda kale okoleyo ekintu ekirala kuba kati batikira abantu balikola ddi mukyala wange yampadde kano ka biscuit kamanyi gaki ka good day choco chip akandetedde wano ku matanga baby happy new year mukyala wange Switzerland mukyala wa mita Switzerland Switzerland yensi mutuma nsi namba gojo otumire owo nalugo nakyeyune owange Switzerland naye byogerera ku kyano kyebyo njagala okumanya kyano kikuwotadde
mukyala wange yaŋŋambye ntegezaako okusoma ndabe ayinza okuba yakakuleetedde ngamba abantu yembalaasi egamba todduka misinde gimala okusinziira ku ingredients ezirimu naye sirabyemukko kamaanyi gakisajja bwaba lwa miti tebamalako nsozi bali ku abba happy new year abatulabye omwaka omulamba gwonna banetwebaza abantu natugezezaako sebo okubeera n'abantu okumala emyaka kati 5 nga tuli ku the final channel nze ndiwo myaka 2 ebiri nga you are still relevant abantu bakulaba abantu zino babeera 5 nga bebandabye those people mbawa respect y'amaanyi ne babeera abantu 10 ng'oli afusiza obudde n'akulaba nakukubira essimu nagamba banange wayogedde message nabalaba wano ku Mboozi mukati abantu ne bagamba n'entambi tukulaba tulabiriza neru ali luddawa musajja afuwa amaviiri nga balese shampoo n'az'amaviiri ngawa kati banoonya n'otankubira ku simu ntambi bakunoonya nibagamba ajabbawo ennamba ye mugimanyi ku final channel kweri naye njabba noonyaako mbadde mulwadde naye amina tutambuliraawo